Olwaleero mu kanyomero kaffe kino obadde okimanyi tukuleetedde ebifo ebyenjawulo ebizze bigambibwa nti Benedicto Kiwanuka mwe yaziikibwa oluvannyuma lw'okuttibwa Idi Amin Dada. Ebifo bino bizze bibuzaabuzanga abooluganda lwe. Ebisingawo omukuŋŋaanya waffe Samali Kisaaki kabituwe. Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Kiruma kinyiga omwoyo okufiirwa omuntu onootamuziikako wadde okumanya amafiire ge ne gye yaziikibwa. Bwe kityo n'ab'eŋŋanda z'omugenzi Ben Kiwanuka bwe baboyaana emyoyo oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 44 okuva mu mwaka gwa 1972 lwe baakoma okumugubako ekimunye nga ne gye yaziikibwa watankanibwa. Oluvannyuma lw'okuttibwa abantu ab'enjawulo bazze bavaayo ne boogera gye yaziikibwa era nga buli omu avaayo n'ekifo kikye ekibuzaabuza abantu. Okusinziira kwe yali akulira poliisi mu ggwanga mu mwaka gwa 1972 ng'ono abeera Kamuli nga ye Daniel Mulemezi agamba nti Kiwanuka ng'amaze okuttibwa yannyikibwa mu kipipa omwali asidi omubiri gwe gwasiriira n'oluvannyuma n'aziikibwa eruzira mu kkomera mu kifo ekitaategeerekeka. Okunnyikibwa mu asidi yakikola okutta obujulizi bw'abakegezi mu nnyo abaali baagala okunoonyereza mu biseera eby'omu maaso. Ne bakaminsona abaaliwo nga nnyikibwa mu asidi nga Kigoonya n'abalala baasibibwa nga tebaagala bamanye kifo kituufu we yaziikibwa. Ate ye ofiisi omulala Deus Derit Kusekwa Masajja ng'ono yali mu Tanzania eyali yaggalirwa mu nkambi y'amagye e Makindye agamba nti ekiro ekimu yalabako Kiwanuka nga yeenaanise mu byambalo by'amagye. Yali mukovu ddala ng'enviiri n'ekirevu bisaakaatidde mu bigere nga temuli ngatto era nga ddugala nnyo. Abasibe Abaganda bwe baamulaba baamwaniriza ne bamukuŋŋaanirako naye bwe zaawera ssaawa 6 ogw'amatumbi budde yaggyibwa mu kkomera eryawamu n'ateekebwa mu kaduukulu akake ng'ebiragiro bwe biweebwa nti tewaba muntu yenna amusemberera. Kusekwa agamba nti ku luno lwe yattibwa era omulambo gwe gwasabikibwa n'abaaliwo ne bakubwa amasasi ng'omuntu eyalekebwawo yali omu yekka eyategeerekekako erinnya erya Kahwa ng'ono eyategeeza abooluganda lwe nti Kiwanuka attiddwa. Omwami omulala amanyiddwa nga Godfrey Katali Kawentege agamba nti Kiwanuka yaziikibwa ku lusebenju lw'ennyumba y'omwami Magado ku kyalo Wujjaala mu Nakasongola. Enju eno kigambibwa nti kyali kifulukwa oluvannyuma lw'ekitongole ekikuumaddembe okuliyirira bannannyiniyo ettaka lino ne lifuuka lya kitongole kino. Ntega agamba nti Kiwanuka yali yeesibye essaawa ku mukono ng'ayambadde essuuti ebyamwambulwa omu ku batuuze eyategeerekekako eryakasirye. Ate omukyalo omu amanyiddwa nga Margaret ng'ono abeera Mugoye mu disitulikiti y'e Kalangala gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza emboozi y'okuziika kwa Kiwanuka. Emboozi yaginyumya bw'ati. Agamba nti yalina emyaka 2 baali waka ekiguli mu Rampanga kati eyafuuka disitulikiti y'e Nakasongola emmotoka ey'ekika kya Land Cruiser n'esimba mu luggya lwabwe. Abasirikale abaagirimu baabuukamu ne balagira kitaawe Yokaana Katende Kiggundu okuyingira mu mmotoka olwo nno ne yejjawo ne boolekera ekyalo Wujjaala okulinaana ennyanja Kyoga. Baamulagira okusimentaana emirambo 3 ne giggyibwa mu mmotoka nga kuno kwe kwali n'ogwa Kiwanuka. Yagulaba mangu kubanga yali yakolako naye mu mwaka gwa 1962 e Buluuli. Okusinziira ku mukyalo ono kitaawe yamutegeeza nti ng'okuziika kuwedde abasirikale bajjawo buli kabonero akalaga nti waziikiddwawo omuntu omwali okuseeteezaawo n'okuteekawo emiti n'oluvannyuma n'alabulwa obutabaako gwategeeza singa ayogera wakukajjootuka. Ye mutabani w'omugenzi Ben Kiwanuka ng'ono amanyiddwa nga Peter Kajimu Kiwanuka era nga y'ambasada wa Uganda mu Switzerland era nga mukiise mu kibiina ky'amawanga amagatte agamba nti